Rabadaba era kati alina kugenda mu Nalongo. Rabadaba ali sente meka week. Mitwalo 10. Muvitizi wengo teka mitwalo 5. Tekugamba. Waliwo kye bayita keeping up appearance. Abayimbi be Uganda government kyebakotogedde kubafuula baavu. Omulawa ku TV nga talina ki kyovola bakibalina okugenda bagenda mu zijimu oli mukazi buli dakiika ali 6 pack bw'ofuna 6 pack nga mu mutwe olina 1 pack so nothing golooza lwaki basiba mu jimu kati mwebaze nnyo Eke kubanga Eke yamukuuma bulungi Rabadaba anoonya survival ne labo Nalongo ate uyo Nalongo anyirira njagala ate era nze Eke yonna gyali mwebaza yazaala muwala oyo abaana namukuma bulungi golooza gulunedio okwenyiriza atojjaawo mbu weeyongera bizibu abo baana tebali ku byalaavu President Museveni agamba nti baaguze ennyonyi ne bahypinga price waggulu nnyo kyoga President Museveni yakakimanya nti abantu be bahypinga price ng'olina ne history nti mwagulako ennyonyi enfuto waziwulirako junk helicopters ate noowa banno bazigule bwoddira Faruku according to President Museveni be yateeka mu board banne n'abagendayo ne banne ne baleeta abaana baabwe ne bakyala baabwe kitegeeza oli wasanga omwana we oba mukyala we ng'ali enguzi tajja mukwata si kyekyo tasobola mukwata isekatero abana abantu kye bakola addya n'aleeta famire n'abantu be mu kitongole ne bamugoba diri we zijja bamugamba genda ojesalinga kampuni mangu ya kino bwa batugulira helicopter yazireeta obugaali yes, President totugambe yombozi z'amalwa amaanyi mugatadde ku Edi Mutwe kinyozi nubyanili amaanyi mugatadde ku baana ba Nupu Mbolo mukola osuspending otyo omuntu abbye billion 10 ebyamini banange we want the spirit of Amini to come back Ebirowoozo byogenda okulya mu programu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu Ssekinoomu nga bw'abyogedde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza abaganda baffe wonna wosinziriro tulaba amanya yenze Sakozi Faruku. Mwenna abatulaba mu diaspora mu Uganda wonna mwebale nnyo mwebalire ddala mukola ky'amaanyi. Tuli powered by Sozo Papa Gonzala agamba olina byonna ebyakabye eby'omunju ebyawaka ebya gym bibawe kati ba WhatsApp ngo bawe bakuwe sente bo bakiveemu. Ganda bafa basula moto bagamba genda ofune motoka ku kibanja mpola wevugeko obulamu bunyuma oyine motoka omwana bwe yagamba oyo ilipazo mmanyi ilipazo mumanyi simanyi naye yafumbirwa omwana ate abayimbi abamu aba Uganda bakuwa one hit wonder waliwo abayimbi bola banga bafuba ku sente zaabwe na buli kimu oyo n'atuuka okuyimba ku Farida ali kumpi kuyimba na ku Natasha to get there ye zizabafana nabo bapalaso bolaba to munyenyera ye vibe ka stage kuba aba basajjo balaba njagala Museveni nga teyebuzabuza ate ekivulu palaso no zizabafana misajja we bisati ajja bagula oba kete ajja bateka ku Freedom City aba bana ate kati nomalo batera King Santi katinraiza eshotegwa mama katika nkubuli aba bavuko balaba kwata palaso wali kwata zizabafana wali King Sagoberere eyo show esoro basoro jimbire na ku biri nga tetukoye omazire z'abazungu zemugana mu festival kwa kati oleta King Sa nayimba sala pressure mwaganya abayimbi abakombokombere emimwa nokola enviri let me tell you ate tobale wetwanga togera ku bayimbi Bruno Kakyali mu pitu bana abasajja bali mu university Bruno Ke mwagango mvubuka ndaba afubye it's okay era mu appreciating Bruno Ke sagala omulete mu ntalo zino bajja mulinyirira mpa enyimba za Bruno Ke 3 omuwala okamanyako yanti ndepulira akayimba linga godi Farida gwe anti kati Farida abadesi andi ezo biri ziri balito omuwala nalabe isima yepikira ku Rusumu kye kigenda maazi ate actually ye ku Rusumu ayina kwagala bantu nga isima kumuddabiriza ataza esoka ku Rusumu oyagadde seka sibaji banga kyoida kana kamuye yetaaga kundi isima yes kankubule ekintu kimu ku Rusumu ave kwoli seka kati seka mugenzi kati engeri kati nze kyemmanyi oyo muwale engeri gyayagala amataala asobola kwagala aba ekye kugamba mu Uganda basobola kwagala bali aba amakati anti kati ekisooka alina ku sente zimala alina kwagala aba yisimo bagashumba
amatala tegawo ati gayagala golaba ate mwe bana omanyika nkubulire bino ebya waliwo omwami omu namugamba mukaba katonda wange nadde ne mukwano gwange naye yaweerera omukazi ne maama omukazi bwe yatuuse n'amuduka nanga abuzidde omutosiri walanga oba oyagala nnyo okuweerera abaana b'abandi sooka omuzaalemu genda omuweerere kakati olaba haji kyakola seeka kyakola omusenzi oyo omukazi omuzzayo ebyokusoma omufunia emirimu gye bamusasula emitwalo gya dola yansose muzaalamu abaana ng'aba kumukumu n'ebyo ebyakamu oyo omuwala yenna yemola abeera bw'ati nakayiza oliridda wajja tukole interview byabeerako yes abawala b'ennaku zino Faruku woba okola begenderezenga womala omuteeka ewantu ng'akwerabira ate nze kana amateeka ge baleese tugenda Bulaaya kati funa be tugenda kuwasa ogwe otegedde ko kyengamba kakati oyo omukazi engeri gyayagala amataala asobola ogakipinga ku peesi yeyisima takutukire mu bwoyo mukazi atya omukazi wetaliko sengenge talinaako kikomera kyonna kazi abadde yeetika seeka atazitowa kiro 3 isima ali mu nkaaga ekisumuluzo kya boda kyekimu nedda ssebo gwomanyi KCCA agavubuka agali awo gonna agasitula ebyuma gotala seeka kyagamba ogwa kukweleryana engeri gyeriri bweriti kwagaga Faruku Uganda nga wetambula kasitoddira mukazi wo n'omuteeka mu bitongole ebyo oba omukoze eki era nze ngamba nnyo bakyali bange njagala nnyo abakazi abakola era mbawagira na buli kimu wabula Faruku mukazi wo wagenda mu bitongole ng'ebyo ebibeeramu abanyankole beewaffe ssente zonna bazibbanga ebaagala basobola okuba mukyalawo ng'akoma wagamba nkooye era kakati kyolina omubuulirira munnange waliyo siriimu munnange kino ng'okimujjukiza kyobola ogenda mu bitongole ebyo obupiira buli omwo mutoyi bujjudde buti pate zibanga pate buli weekend baba ne pate anti ogambye yisima era mwagaliza yisima aleete eddigu simanyi PhD ze yasomye eza nankani simanyi bitya aziteeke ku yisima bajja kuba bakoze n'omulala asobola omuyamba anko Gashumba naye Gashumba anakkiriza Gashumba takkiriza Gashumba ayagala buno waliyo obuvandi bannange simanyi ebifaananyi tonnabiraba gwe sokolinde gulikisi wamukolaki gulikisi omutegedde toleeta nawe webutuwanga twogera toleeta nfaana mu show zange oleeta enfaana twogera bintu birala oleeta zinfaana anti kati kyenkugamba bw'olabanga omukazi yabeerawo oyo omukazi munsi kyenkugambye nti gwe walaba meka boolaba Sweden gye bali nno bannayuganda nga banyirira bameka boolaba Sweden ng'akeera kukola simanyi ziraive ali bwati bannange mukazi wange nze ndi mukazi wa Seggirinya kubanga Seggirinya bameka abakazi mbagamba abali e Bulaaya abasajja bangi nnyo Uganda abali ne steady otegera ekyo kimu ekyokubiri basudde yatugamba bw'oba oli mukene nga nkuliira eyo sigala eyo otegedde kubanga wemba mu bantu bannange ndya kunvenki endiirwa Seggirinya musajja musiraamu tanakulaga mu bantu ovaayo buli ddakiika bannange nze mukyala mukola kyanti gwamuleesa tinamanyi toleta gwe tota show yange toleta no gisani kati toleta akubire bakeiza abakola nange Faruku omukazi abeera e Bulaaya gwokera atya nga buli ddakiika okola ziraive nga wesiba ku musajja omusajja tamo mbuulirayo Seggirinya zi interviews yali akoze ng'asimbye oyo omukazi tamwogerangako simanyi walera Seggirinya ng'agamba bananyina mukyala wange yegguru bizinya biki gurix n'ebinyo muki kyenkugambye neraba obwana wano Rabadaba akulaga akaana nti akakana kakyala abakazi babalaga bulazi Rabadaba wamutegedde nti yo ngongambye bya Rabadaba nawe ndembo ali mu Nalongo byasigaliza kati njagala Rabadaba alese ennyimba empya omulaba olese chenga very good olese noleeta anti obadde oleeta ne bya Rabadaba era kati alina kugenda mu Nalongo uyo mukazi Nalongo mulaba oyo Nalongo lwakwesiriwaza bw'osanga ng'omukazi e Bulaaya nga mukozi otegedde kati bw'osanga omukazi nga mukozi nga gwe Rabadaba ate Rabadaba ali esente mmeka wiiki mitwalo 10 mu vitizi we ng'oteekamu mitwalo 5 kyekugamba vitizi teekamu mitwalo 5
Kaye bajja kukuba. Ngani gasiya nawe obadde ki nawe. Ndi mutabani w'omulalo tutunone kubuuza nakuba. Ndi mutabani w'omulalo ngomala nawe gandetera ebyo gasiya. Rabadaba nabadde naye mu. Beera naye anti basigaliza gym waliwo bana abavubuka tolaba kati ziza bafana omulaba mu bijimu ebyo. Palaso gym yagiteeka wuwe. Aba baana bagenda mu gym kufuna abakazi tondetera nawe kati kankubulire. Rabadaba no Rabadaba we. Waliwe yayimbira ne Red and Wiz oli oliyimba simanyi to in opportunity bika aho yalita eyo kyobula wakati awo yafunire omukazi we Bulaya. Rabadaba yakubazindi mukyamu biki nsuro lunyiririzani Rabadaba okulunyiriri n'enkulukuta simanyi tuzo lunyiriri olulwa ndi gundi anti kale uliriza sokolinde kyenkugambye Rabadaba chovola nkugambye ne wemba Rabadaba nze Katonda nanteeka ku kati ku level Rabadaba gyendimu lwaki nga singira nalo gomanyi stress y'omuyimbi gyabeerako nga yakubako hit nga aginoonya tagiraba mama aginoonya nga tagiraba chovola botyanga omuyimbi kati olaba Kabuye Sembogo ku myaka gyayimbidde oba nkaaga Kabuye Sembogo bwa tolaba nti abaana be Kampala bali wano fetuliza urban music Kabuye Sembogo atula mu luyimba nga oba lwa bandi oba bitya buli omu n'asirika the talent Kabuye Sembogo yo muzeyi golaba kyenkugambye kati woba tosobola kubanga Kabuye Sembogo nti talanta yo yekweyimirira Kabuye Sembogo agenda najja mu ali naye nyimba ziruwa kyenkugambye kati olaba ono mwana kati actually n'ekintu ekirala waliwo kye bayita keeping up appearance abayimbi be Uganda government kyebakotogedde kubafuula abaavu omulaba ku TV nga talina ki kyovola bakibalina okugenda bagenda mu zijimu oli mukazi buli dakiika ali 6 pack bw'ofuna 6 pack nga mu mutwe olina 1 pack so nothing gwolowooza lwaki basiba mu jimu nze obudde bwa jimu buyina we are so busy tutekinga Uganda empyejja ng'atembera mu jimu mbabwenti kusitula Nalongo Rabadaba chali wange era newe yandibadde oyo kagorogosi simanyi bitya gurunedi kastamalo okukomberera omukazi atawoloza asulawo gurunedi ng'agenda kumulala ndongo ye Kampala muga kakati wotiraba palaso titayimi ayimirira ogu da talanta nagula emmotoka talanta ye wali olidde omukazi nti wa sente yamuyimiriramu mbulira wali olidde nti omukazi wa sente yayimirira mu palaso mukuwe aluwa mukuwe ndeta mukuwe sagala yogera bintu bya palaso kansirike lindako labayo palaso biga ponese mbadde nimba katika mulete kubanga nze palaso ndaba azunga bibye muziki gwe nagera mfuje nasika mutumireko mukazi agende ate kati waba niyoko manyi expense ya palaso jayimirirako oleta bya niyoko nawe palaso ze namutira ati aina akaja yalete botoke yakabi wano najja ku TV naka namwe yiwala emreme tumanyira tuli mu covid emotoka njabasa sura mpola netegera nti palaso sente zize omusajja omu nali ku nyumba yange ne ngamba ennyumba ene cyane myositwa nanga ntegedde wuzido mu kati sente zizo botegera bana Uganda nti byazimba zize tazibye bwolaba mu Uganda azimbye omulundi gumu okujja nga abadde abera Bulaya newa na Uganda omulundi gumu wiki emu nyumba negwa okaisa kasisira so emikolo ja kakati ba palaso Rabadaba kadi za tani so fulum zitandike bayite ne gundi Rabadaba mukiye wano mu central Rabadaba wawa agendeko emmengo bamwe minister abere ku mbaga yebereko yekitibwa neman nalongo si yali muka eke kati mwebaze nnyo eke kubanga eke yamukuma bulungi mwe eke yakolaki yakuma bulungi nze gendo labo kati nze tambula ogendo labo omukyale yanzalira omwana omulabi ayina embaga nga 8 buli amutunako bwati amuyita na sister wange yes mukuma abana babandi obulungi ate mwawukana musigale nga ba friends yes ekyo nakiika kujja gasumba anti kimutaasa omuziki gwakaluba gwe tolaba kati kankubule otya kati olaba abantu bali bajerega genero yakoma mu America anti nkubulira kati ababyogamba bwe yakoma wano najja nalaga bafala ba wano nenyakali abantu nagamba naye mulaba oluyimba lwange lunkoledde sente bweziti mufo kyo kugenda mubuuza batandika vuma mvumi nga yasirikanga ngaye yakala olimba nga yagamba nimba no problem
aba abayimbi olina kunoonya bunoonya nti oyimirirawo otya olaba oyo mukazi genero gwe yafuna genero agenda oyo mukazi genero agenda ofuna omukazi oyo genero nga wakabi ng'atukuba wano ekivulu kimu ku kimu naye kakati genero ofuna oyo omuzungu teyamufuna nti amwetaasizaamu no genero yali ku piiki otegedde kye ngamba era ye mukazi we beefuna wano Uganda we bakyali singa genero yali abaza mukazi oyo we yandigenze mu America yandikomyewo na mulala kitegeeza yali laavu ate yamufuna genero ali ku piiki Rabadaba nga sente azijjeewo Rabadaba mubazi makanika Rabadaba muyimbi Rabadaba bali kati ku swangs jukira Julius Chazi yakyusa ebintu tewakyali kusiiba wali ne mukubalwali Rabadaba asiibawo wajalira sente gye tumusanga abaana tukeera naye gwe omanyi omuziki gwe Uganda Uganda oyavuwalanga Nalongo yalina okujjamu Nalongo ate uyo Nalongo anyirira njagala ate era nze eke yonna gyali mwebaza yazaala mu muwala oyo abaana n'amukuuma bulungi kyovola buli omu amulwanira yamusookamu yali ani nga Rabadaba tannamufuna yali eke eke ng'amumaze eke nga gurunedi gurunedi naye najja n'atuyanira kuli n'akankana kakati egundi Rabadaba yekyawula gurunedi n'omukyala gurunedi naawe agula emmere buli dakiika akeera ku makya mugamba bebi tukoze tutya oba ka vidiyo kano Nalongo agenda okulanga kiyitiridde olina okugula lipstick ogule oyiro ogule engoye ezimwambaza ye Rabadaba ye gundi ye gurunedi kyobola bwe yagendako zali yagamba nedda omanyi zali naye mugezi yagamba sijja bisobola bino gurunedi ngaali expensive akavubuka ennaku yakakubadde erimu owino kati bwe kakujjamu kakujjiramu ddala ne kakujjamu n'ebitengo anti ozeegabiza abaana golowooza gurunedi okwenyiriza ate ojjaawo mbu weeyongera bizibu abo abaana tebaagala bawala balina badeni ffe tukyali ku ezo level nti laavu noonya laavu wisdom noonya laavu abo abaana tebali ku bya laavu kati ku baana babiri ani anoonya laavu ani naani kulaba negundi Rabadaba anoonya survival ne laavu Kaye. Njagala okola no program tunatandika tugenda kwogera ogenda gikola nno yo katogera ku byabayi tumere tutandika program yaffe kati kyenda survival ne love muzeyi ono mugambe gwe omuziki ababaana waliwo gwe nalaba mbu asula mu apartment za Sudiru nengalengera obunaku buno mbwajereka basula najje simanya nansana kankubule kapale MC kapale waba yazimba nansana ng'alina n'obuyumba bwo bwabapangisa muwe respect gwe ng'osula mu apartment wa Sudiru muwe respect gwe manya abaana nze natya nalaba omuyimbi mbadde ngenda namwogera batugana omutwala Namungona enyumba ze Namungona mu yali asula ne batugamba bakkiriza okuleeta ano omulambo oba ennyumba wagigula bw'oba tewagigula tebakkiriza mu yali asula tosobola kujerega MC kapale bazimba tosobola kujerega Mariachi yazimba mu bazimba nansana goyina kaki mu apartment million actually mu apartment obo bulaba tebabuseera nnyo lwansonga ate buyina nnyo abantu yes kyenkugambye yes abaana banoonya survival kyovola badduka yewe is Michael Rose ali mu America era yalina kubeera eyo bw'ogifuna dduka akola mulimu ki akuŋŋaanya bucupa ate akola ki naye mpa respect Megadi bangamba Megadi yagulize n'ennyumba Megadi yasoma Megadi akola ddala kati naawe gwe bino tobimanyi nze nalinga ku deviate nagenda ku deviate gwe twagirabako anti wuliriza deviate ye bbaale yali wano eyakabi ne stick out wandege kati deviate senior wanu muganda wange oli Gideon twalabanga movie mu cinema ku Cineplex kati nga balinda okutandika okukuba balinda mu abagagga balaba mu cinema nga yeriwe Kampala kati nga bagulira mabega ne muyingira mu deviate tebasobola basaba sente andi ku mulyango nga basaba 10 oba 2 kati mu babagagga ne mutuula kakati ani oyo Megadi yakola hit nenze eri hit sijirabanga ekivulu ekyatuuka oba enkuba yatonnya ate obutebe si bwe bwatutunulira nga tugenze okuwagira abayimbi baffe ekivulu ekyo tukireke Kaye kati osobola okuŋŋamba nti Wizo ayimiridde ku mukazi ng'ate yabazaalamu Wizo tayimiridde ku mukazi gwe wojja ng'akuzaala era yagamba abaana gwe oba azaale abaana nakuzaala muleeta abaana ani omulala osegedde ate nno Wizo omutyanga kubaamu naye woba ozaalazaala nga babakuleeta abaana obawa amaanyi kati Wizo yeyimiriddewo ye yekka si ku mukazi Palaso
ziza bafana kwa siza bafana singa abadde n'omukazi nga ayina akakaddawo ziza bafana singa ali wala oyo mwana bigaye muganda wange yasigala kwambala t-shirt saati njeru na mpale ya black otwatogera ebintu biri serious katola King Michael yagala nagula obaba ajongerezaako babiti King Michael otyanga omusajja nga survive actually by the way ne big eye oyo ekyamutali oli omukazi simanyi donizera za nalero naye kati King Saha ani King Michael njagala olabe King Michael ku level jaliko buchayimuka kutuukaawo takkanga tasuka onti genda no average omanyi waliwo okubanga toli eri waggulu naye ng'oli makati no sustaining ekyo kati King Michael ayina ekintu oba akikola atya ya sustaininga level ye bwatyo tayambuka takka abeeraawo kati mulete mukazi gwali owulidde ebyo by'ekisiru mbu King Michael mbwaliwo omukazi amwesiba biri bya sheri bimeka sheri yali akuze Benz amanyi gyetunula mbu agiguleko ani mwagamba sheri mbu kamiliyoni sheri gundi buli omu musiba ku sheri ani agambye King Michael weyagenderanga bo ebbala yoyo sheri nga akyali eri wansi nga bamulaba nawo tuveeyo tonkubi abayimbi mikwano njagala tutandike muganda ndetere ebyabayimbi nze ebyabayimbi obanga oleeta ebyabayimbi okujjako eri gye baanabiranga olaba n'eddogo nsobola okukuleetera abaana abayimbi ojja okole programu bandago olusozi gye bagendanga ku ddogo ndeetera byabayimbi wano kozi ntandika kuyabasudde n'enzija mpolampola kyova nagamba sendi nti nze kyemmanyi kyekyo kimu kyokka emitoozi yo mwali nankani kafeero mukazi gwe wamuleetera omuzungu n'ejjita kakati ekirala ki nsobola okukuleetera stories awo yes kubanga senior wanu ensanga awo ku deviate nende wa hope nende wa hope mukaso oyo tuminako n'oluganda hope mukaso ku Sabrina anti levels za asobola okubeera emachine n'alya mwogo w'omusiike n'akola atya n'abeera ku level ye kubanga Red Band niyo mulaba actually kiringa ono mwana ani Ricky Mick ani yakuba ono yaleeta gundi ruga flow aliwa yenna ono gobakuba emiggo Butcherman gundi a Rock Giant kati oyo mwana n'agwa ku mukazi nga ayina ssente oba omusajja asobola omuteekamu ssente akomawo tugende omwana akulukuta namulabya ali naka kyembadde nkugamba okusabrina za olaba bwe nasooka okulabira Juliana Irene nga basaba nabusabi ssente baani Kaye nani mwana mutaawo bona bandetera ne ba Juliana nga atula ne wali anoonya nazimu zaayo anti kyenkuga we naatandika okuleetera nti nkuze era oli asoroka wisdom ine emyaka emeka nze nalaba Moshi nga ndi mu senior one Moshi ne bondaba ne Moshi ogamba nti nze mukulu era ngamba bana Moshi oba ali abiki yes tuveeyo ne Moshi I congratulate you DJ Jacob I congratulate you Waikibenda nkutumideko Waikibenda waka baganda katiza naba ne sente za Waikibenda za inezo Waikibenda zijja naye Waikibenda lebo yekola Waikibenda zijjawa abafuga Uganda baganda ononya abafuga Uganda baganda beera nkiddemu ziza bafana n'aba ne sente za Waikibenda nkubuulira tuveeyo Faluku nagamba President Museveni waliddako erwakitula ne bamulaga obubbi abantu bwe babbye Uganda ajja nakutya tabumanyi bwa Kongo waliwo okubanga kati kankugereza kati abuuka anti muzeeyi ekinnuma abuuka leeti abuuka ogenda nagamba Faluku President Museveni kyasobola okukola wano kukwata ku bantu be basalako mitwe naye gwagoba mu URA agenda neesimba kuba MP kubanga balina ssente sajja alina biliyoni nga 10 ajjako emu biliyoni 10 ajjako egyo ate nkugambye ebyo byonna byayogera byambwa yagambye mbu baba wadde suspension ebiruwa nyonyi kulira Museveni agamba nyonyi za Uganda Airlines nti nga ziri price nga ziri wa kati gwe yogera ne bakwata abenganda baabo ne babavumbika be babadde bakola emirimu gino ebintu muzeeyi jukiza ono nakugamba lumu Faluku twali wali ne nkugamba definition ya NRM kyeki nagamba woba oyagala kumanya definition ya NRM bye bino nepotism tribalism embezzlement corruption sabigamba
Faluku guno omutwe nagamba twakulira ku mata omutali mazzi ne seriraka. Labono Museveni yakyogedde nakigamba nabo nunu yerabidde gendo la programu zo nakigamba tuli wali if you want to define NRM babagamba NRM chechi okola botandika nepotism tribalism embezzlement corruption ebiruwa ebirala biruwa bye nerabidde ebintu nga bisatu atali kidoli oba kidomola kakati ate kati Museveni yagambye tebasobola kuwa kitongole kulembera kitongole kyenyonyi eyo nga toli wenare matwalete ba UPC bayida wekankubuli abantu bagenda ne balwani ebya minister okufuula minister tewali sente na bubbi baruya people n'amaanyi gali mu bitongole osanga wekitongole ngafuna milioni 9 nabba bilioni 4 buli mwezi ate gwe minister balonda abaganda ba wano abacholi abalango ne babateekawo naye nga permanent secretary yakyasinza amaanyi ne control agamba tula wali gwe minister gwe genda mu health ani asinza dana atwina amaanyi achenge tolete bwala bako dana atwine mbagenze kwesima mu constituency ebyo byachenge kati uliriza Uganda Airlines muzeyi kati umeme tubye umeme kwa ngame katono umeme basaininga endagano ya myaka 2 mwejo nga Museveni yatuga tamanyi emyaka 2 umeme tubye ngenda kukola Faluku ngulage abasajja omusajja umeme Faluku ojana kukaba ya next week okay tumalize Uganda kati Uganda because Museveni yavuddeyo you are exo kati jireko leti anti osobola kubayo ngokuse kati ebintu bibiri Faluku nabigamba wojja kubuuza wisdom and political social and economic analyst here wenzija wano sibaako bino nti mpagira President Museveni bwetya njagala okwogera ekintu mu myaka 10 nga bagenda kimbuuza bulira kano abakulembeze mu Africa naddala nga ba dictator asobola okulekawo corruption nga abamanya ababbi lwansonga ababba be bamulwanira okuba mu ntebe palala papa segede mu Africa abakulembeze asobola okuganya n'amanya abo bonna abantu kubanga katika Ngereza 2 out of 10 oba 100 be bafuga eggwanga lino asobola okuleka abantu emitwalo 3 nga bali mu buyinza nga bonna bali corrupt abo bonna nga osobola okusanga DPC nga asobola okupesa nga teyebuuziza kasita okwata otemparinga ku bukulembeze wa president kubanga akimanyi President Museveni n'avaawo ku nguzi gyendidde sisigala kati abakulembeze mu Africa bakikozesa nnyo mwenna ne mulya ki let me give you an example nagamba my second country South Africa and Italy mu South Africa abazungu bakola ekintu bojjanga oli mukulembeze gwe bawakire nnyo olina okubanga olina woolidde ku nguzi bw'otandika bekyangirako nga bajja emisango gy'enguzi kye bakola Zuma Mbeki oyo Ramaphosa ku nguzi gyalidde lwakwaye yajja mu kakiiko akamu nakkiriza kati abakulembeze ba Africa bakola bati baleka abantu ne bali enguzi abalina obuyinza kati weoba n'obuyinza gwe n'olwanira president gy'atali abatabimanyi nako otegedde iye kati President Museveni osobola kusanga nga Gaye alidde mu URA ogeza alwana government ereme kuvaako otegedde kati President Museveni ne waba tamanyi Gaye wa URA naye abakimanya waliwo enguzi kasatu jjayo kino kambaleke bali enguzi bajja protecting my interest. That is how African countries are run. Otegere naddala ez'aba dictator kati otegere kyengamba naye kati Kenya omukulembeze ajja myaka 8 abamanyi nsiibula kyobola obalidde enguzi balina kweterezaawo because basiibula kati ebiriyo mu Tanzania tekiriyo naye zisigadde tonyumya mandazi kati nzija mu byennyonyi ebyo kati kankubuli Uganda Airlines ya beta akulembera aino kulembera Uganda Airlines by name aina kuba Jeno Katumba Wamala Minister of Transport na yojja kusanga talina buyinza ku airline na board werondebwa Katumba Wamala yakeera ne bakuba mawuli nga waliwo abasajja balidde milioni 8 tebateeka mu 8 ya rabbi Katumba Wamala bakwata abali enguza akwata ba 8 siba bilioni milioni 8 oyo pocket change nawe ati je kugamba nabagamba mbasa spendinze mwe week 8 teyitaga na che kugambye ate babawo ash badde ni aga tobawo ebya mawulire
ya mawulire waliwo ebitongole olaba General Katumba Wamala muwa respect ze bajeno abambepa respect mwali Kajina omulaba Kajina yajja mu parliament naga bannange munsonyi wezo bilioni zabula nange simanyi je zabula Jeno Kajina akulembera yunu kola enguudo budget jalina Chemanyi Katumba Wamala gitunako bwati neewuunya bagambye amufuga Katumba si yakwazaganya bakuteekawo oli waabwe yavuga Kajina ku nguudo zino labayo Uganda yensi yokka gye mmanyi gye bawa omuntu okukola oluguudo n'alumala nga takoze trenches mugenda kuyita mazzi nga mu mwaka ogu oluguudo lugenda kufa ne batamuvunaano manyi lwaki anti kampuni ezikola enguudo zaabwe ziroko bazigoba zistarling ez'abayitale bebeewaki otagala kyemugamba kakati Katumba Wamala wali omulabyeko nga alina kampuni yekola enguudo kati nzija ku kya Uganda Airlines bw'amala kususpendinga bali ababbe kinaana change the money Bannayuganda bayida wene kiro kankyogere Faluku tunula mu kamera waliwo ebintu ebimu ebigwe Uganda amazima kino si kuwolereza manyi abantu bankwata bubi nga President Museveni tabimanyi nga naye bamusibye webiri waliwo ebimu nga nagamba bamulambuza Malaysia namulaga Eastmond company egenda okugula Greenland ng'ali mu helicopter bamuga yiye egenda weyalaba ebizimbe nga batuwandisa ko Eastmond naga that must be a credible company nakoma wana signing empapula kumbe eri eriko Eastmond naye wansi kuliko Africa kati ulia ati kugambye sasa ne kugereza one abakulembeza abamu mu Africa balekawo corruption nga bagimanyi tu yabatabukidde anti nzija after anti kati waliwo family ezigaggawaddaawo ng'azijjawo ng'amaze kukutanga akimanyi gwe naye tegedde gwe kyengambye President Museveni eyo Uganda Airlines kyova olaba temuddangamu okuvuma Amini yava wano yaleka ennyonyi ameka oba 28 Uganda Air ng'ate taguze zino zibikya muzita mutya ebyo Bombardier Garcia zesobola okutula ntuula mu Boeing abantu tuvuga mu Boeing oleta nanka tondeta Garcia wuliriza kantu kankubuulirire ndi Boeing era nsobola okugamba nze ennyonyi gye nninnya ngenda ali okugula tikane nga Boeing ki 778 thank you otegedde kati kyenkugamba ekyokubiri Amini gwe muvuma nti teyasoma yareka oba 28 if I'm not mistaken mweze mwaka guloba ziri nnyo oba 3 laba ekiri wano kati ekyo kimu ekyokubiri otegedde nti ebifo ebisinga ebyamanyi balagira bulagisi wala president yagambye I put there my 2 people others bought their friends relatives otegedde kyenagamba nti NRM the definition of NRM is nepotism such gamba anti yaraka yabaleeta bakozi ate bakuleeta nga toli we NRM nawe Nagwo omanyi bayita okujja okutuula ku kakiiko k'ennyonyi omanyi ogitse boda ne bagamba Faluku ne bateekaawo ennyonyi ne bagamba jangu otule ku do you know what it means kyamaanyi mu nsi yonna ogenda kukola ku bya aviation kati labayo anti tebasobola owulidde Lwasa beddira tebasobola Lwasa agenda afuuke tumukunde Lwasa ali mu Boeing Lwasa akyusa erinnya afuuke tumwine owulidde kyakugambe toleeta bya Lwasa Lwasa we bali bakola Lwasa yajja ne bamusaba ssente tali lwedde ziwaayo Lwasa mu abatamanyi Lwasa mu Uganda abeera America mutuuze y'omu ku balina patent right ku ezo Boeing ze mulaba yajja wano bamulaba anti tebasobola mulabawo mu Africa siwe bakola olaba supercomputer musajja ali mu Nigeria nga akulidde mu America n'akomawo Nigeria n'agamba president nyina ekintu kye nayiiza nsaba munteekemu ssente supercomputer ne bamutunira bati omanyi Nigeria wali corruption bagenda omulaba babuuza mwana waani oyo ne bagamba ate tujja kikola musajja n'addayo n'akiwa Bill Gates mu Nigeria mugagga nnyo yagamba my country they are bogus people ye Lwasa n'onoyogera wano era State House nze mpuliranye buli lwenja ku show yo bangamba bambega waliwo n'omusajja nga wisdom nakuteako bambega nja kukwata ne muganga nkwata nawe tonkanga ne muganga olowooza ndi musiru nsobola otutuuka wano nga simanyi nti ndeko bambega bye bamanya nti baagala nnyo okukola gomanyi abagagalidde ku Bobi Wine ne ku fayiro zaffe kakati Lwasa oyo mulaba Lwasa
twogera wano Munnayuganda ali mu America akola zi Boeing yajja wano baagala abawenguzi kati labayo ekisooka President Museveni agamba nti baaguze ennyonyi ne ba hypinga price waggulu nnyo kyoga President Museveni yakakimanya nti abantu be ba hypinga price ng'olina ne history nti mwagulako ennyonyi enfuto waziwulirako junk helicopters ate noowa banno bazigule junk zisagala binkwasa na busungu mwagula junk helicopters kyekirina okukolebwa President Museveni yeewala abantu be babbi dira kati kankubule ate tebakuta balina ebiteega tosobola kuŋŋamba nti mwe mulya buli wamu mulinganga gundi bakita bate kino ekintu mulinga mpisi mulya President Museveni olina emyaka egyo 5 beera nga chairman kwata abantu banabe wamwe salako emitwe boti ate giruwa bite bita gwe yagobye abiri walimba gwogobye nga billioni 4 Faruku nenkwa billioni 1 n'otadde wano kwoganira wano oba ogaggawadde agenda mugoba nga oli akusaga n'ongoba katere agoba anti uli by the way tulina abana mu diaspora baba expert mu bintu ebyenjawulo uliriza bagambe bakyusa amanya bajemba wa amanya ge waffe waliyo gakayitesi gabitya waliwo ba university ba anti wonotandika okuleeta amanya ga Rwasa bikoze biti ebyo bani bagambe bajje tukyusa amanya waliwo ba professor banje tebasobola that is the problem era President Museveni ekizibu kyalina kyenkugambye President Museveni ekizibu kyalina atuyamba akwateyo bannaba asaleko emitwaba Faruku Uganda omanyi kyesobola okuterera bakoleyo ka live kyovola wanyina katika kyenkugambye okimanyi nti no President Museveni gundi ono omusajja yaffe wa Tanzania ni Magufuli amusinga status Magufuli yafiira mu manyi Magufuli bagenda omuziike waabwe nga zonna TV ziraga kufiirwa kwa Magufuli from CNN to whatever bamulaga okuva weyava mu Dar es Salaam paka eri njagala wanaafa olabe Museveni akole ki tuyambe buyambe akwate addira amannya ago gakayitesi tumukunde bikoze asalekaba emitwe ekyokubiri akwateyo kyekugamba wamala addire nti gwe bakwatya mu nguzi basooka kukujjako bya bugagga byo naye kati labayo omanyi lwaki eyo ennyonyi Uganda Airlines omanyi lwaki bwoddira Faruku according to President Museveni be yateeka mu board banne n'abagendayo ne banne ne baleeta abaana baabwe ne bakyala baabwe kitegeeza oli wasanga omwana we oba mukyala we ng'ali enguzi tajja mukwata si kyekyo tasobola mukwata isekatero kwatako taata omusala omutwe ebyatugamba I discovered kakati Uganda Airlines I suspending otyo omuntu abye billioni 10 ebyamini banange we want the spirit of Amini to come back how can you say Faruku how can you suspend okujja nga nawo muinako Luganda ngoma why can suspending kaso bye 10 gendo tandike farm ebyo nawe bankwata moyo gasiya kati nzano muwane nyombo ya suspending that's bullshit okay uliriza kyankugamba Faruku omuntu gwe basuspendinze nga billioni 10 agenda eri Antonde agule farm ya afuke MP ekisooka ng'oli akomewo nga wakabi n'abatafuke MP agenda kukwata billioni 2 agule ekyalo kiramba mu mailo 4 amala akwateko abagobe akwata billioni 1 azimbeko famu eyakabi asigaze 7 akwateko million 10 afuna abamajje aliddemu fobwavu akwata abaana be abatwale mu Harvard mubulire China nga bweta President Museveni bwebeera President Museveni akubba billioni 10 President Museveni kale let me think tyabakubba tobamanyi okay kandowooza nti tobamanyi Museveni kiki nekibaawo oli wakubba billioni 10 n'omugoba kuba minisita kubanga wobeera MP mu myaka 5 okola billioni mmeka oba 2 wakubba billioni 10 agenze gaggawala president oli akwatako billioni 2 n'agenda e Bulaaya n'aziteeka mu banka ne zimukolera amagoba n'akwatako billioni 3 n'akola faamu ewaffe eri Antonde Luddawa n'abagoba n'agenda agulako ne Range Rover mpenkonyi milioni 5 obulamu buba bukyuse n'akwata abaana be n'abatwala e Bulaaya okusoma president ebyo byogamba nti osuspendinze abantu you are just joking it's a joke Katemba system omuntu akuba billioni 10 n'omugoba naddayo ku kyalo n'agobobwa MP
n'akomawo mu kibuga ate abuteekamu biliyoni ngeegi n'akomawo mu kibuga n'asigala ng'ali jjukira asigaza contact ze babadde akola nawo asigaza contact be bamugamba wano waliwo ddiini emunaye gwe watuleeta ku mulimu naye omanyi kyogenda okukola kola yawo kampuni mangu n'akola kampuni namuga tugenda kukuwa gundi contract yeni yakutuleetera nnyonyeddako toyina president kyokoze abana abantu kye bakola addya n'aleeta famire eno y'abantu be mu kitongole naye bamugoba diri we zijja bamugamba genda ogyesalinga kampuni mangu ya kino bwaba atugulira helikopita yazireeta obugaali yabuleeta president totugambe yo mboozi z'amalwa bw'ogamba nti osuspendinze omuntu mboozi y'amalwa kwata omuntu mufumite fumu boti agwo wali ogambe kati ndi mu Uganda mpya naye byoga bannange kino kisanja kipya era mukama takyamanyi bantu b'NRM babbi bazibu awo wabeerawo okubeera kwa mukama naawe tolina byongamba muzeeyi woba tosobola kusala bantu bo fumita olye fumu besasi sala oli omu leeta akalabba zigenda kuba live ne mwamaanyi mugatadde ku baana ba Nuupu abaana ba Nuupu abatalina adde mundu ekirala Faluku njagala okugamba abantu Faluku nakula bannange siri ku social media yonna nfu waliwo abantu njiriko anje ngendo bawa bannange nze ndi ku Facebook genda ku Facebook wandiika muntu Kaye Wisdom Facebook page gyogenda osangako ennamba eno ye yange Facebook endala banzibirako bannange gwe wenna agenda ku Facebook endala nedda waliwo okundyamu nga birungi naye batandika okubba Facebook yange eri Kaye Wisdom bw'ogenda ku eyo page genda kuliko ennamba eri bweti eri 070 0 49 439 0701 494039 eyo namba is my WhatsApp number wandiikako nsangeko info g'oyagala okumpa n'ebintu ebiringa bwe bityo bw'ogenda ku Facebook page yonna etaliiko namba eyo eba y'ababbi teba yange Faluku no onyambanko nonyamba ekyo ekintu kubanga abantu banziba nakulaga ebintu biri yes so nkyogera ate tokubira muntu n'ogamba njaga kwogera ennamba ngikuwa akube ku video kuba video ogambe njaga kwogera na Wisdom ateeko video bw'atateekako video tabanze tujja kudda wano naye ebyo kitegeeza brand ekuze brand kasabatandiko ogiryamu ogenda mu YouTube noteekamu Kaye Wisdom ne biyiika n'ogenda ku Facebook noteekamu Kaye waliwo ne nalabe Wisdom Kaye nga tebataddeko nendaba Wisdom Kaye ngoba kuliko bakubbica bannanga abantu YouTube bagenda Wisdom official genda ne ku YouTube yange teekamu nti Kaye Wisdom official subscribe besije namulabye gundi Sumari agenze kugira ko bizabinga election muzeyi nagamba nti omanyi Faluku ono agenda nampakanya Faluku nagamba nti the only opposition leader ne party eri wano bagita Nuupu na Bobi Wine tosobola kungamba nti gwe mukyala wo agenda okola mu UN president wense gotokagana naye omwana oyo era muleeta wano mukuba bukubi yayambala sikati yateekako lipstick yes bw'oba ebikali kyajalimu agendeze muli naye omanyi ani agambye ani Faluku nze sirina buzibu wali ondabyeeko nga nina obuzibu n'abo abantu ba said something sirina buzibu era nagamba abantu bawano it is time to you get to live with homosexuals togenda kukaka gwe Faluku bulira mwana wo nti mwana wange ndi munnaddiini kino Bible tekikiriza kino Quran tekikiriza olimalawo naye kakati nze osobola okungamba nti nno ntandika okukuba omuntu ali homosexual simanyi no era nze mbalina emikwano gyange yes mbalina sibalinaako buzibu just kye nali njagala okugamba omwana oyo tokiyitiriza nnyo tokubya bifaananyi ng'otaddeko lipstick simanyi lipshina tugende ku Besigye kati Besigye aliwa Somalia yagenze kukola ki bali bawandiikira ensi n'esindika nabagamba only opposition leader wano is Bobi Wine tosobola kubeera myaka 5 ng'omuntu akyusa akanyuma ke n'omukuba empiso n'akyusa akanyuma n'omukuba empiso Besigye yakuba akanyuma ka muzeeyi emyaka 5 ng'ongamba oyo sikyaliwo emyaka 5 kyusa mbadde musujja kuba kyusa ng'ongamba oyo sikyaliwo kakati wiyo yagenze kuba observer ensi ya Somaliland ewandikira Uganda oba AU bagita AU
organization of African bitya ne bamanya mu Uganda twagala kujjayo bantu bwe bati naye government era ekiberamu omukolo tebakusanga busanze linti jangu no oteje ngamba kyenkugambye nti bachali we badde eri bagane chichi achonjira otegedde actually kanjogere bana Uganda kino mukitegere neunya how far and how deep President 7 has penetrated FDC. Anita Amongo, Simanya Among, on Deputy Speaker. Ochibanti yali FDC. Yeah, that is true. Recently nga yasomba abantu wa FDC na ba position batu wali wa muzei na chonchi ngambi. Waba mpaka nyaje. FDC yagwawo. Ache kugambye bachari President 7 yagamba come 2021 there will be no opposition. Whatever was asaka muzei gwe manyi wayogera ekintu abachi nako wino. Ngatamanyi nti Katonda agenda situle mporogoma. Eliya situka fere netuwunze eti. Olabe unza Diamond Platinum. Yajiridde bwati. Katika nkubuli ekintu kimu. FDC weri bajiridde omanyo kujiranga bachita akatogo kumu eweddewo kumu chovola babakuba Bobi Wine bonna abe FDC Salam Musumba yali ku TV na agamba FDC want to work with Nup nengamba labanone echachi menviri kikomyawo kukima birala Who told you to know? To Nup yagala nyo kulaga nawe gwe bawo nga minister mu government ya Museveni Bawa Salam Musumba miaka over 10 minister nga byo binyumize yo bogus gwe bakana mu kitanda temusola kola na Nup because tubamanyi atugana kubanga Museveni yagamba come 2021. Let me give you an example, another good example. Ani semuju nganda bwe yesimba wo kubakadaga paka kumufirako why atikati ebintu ebi tu baba kwa descend ekisoka baba koseza reverse psychology waba semuju nganda tiyakwata kused kukola bugo mulimu bamukosa reverse psychology nti osobola okukolera omulabe wo nga neto manyi nti omukolera otegedde ngamba kubanga the threat ya President 7 yali ku Kadaga nga ina okumanya nti Kadaga ono wakwata obulu opposition 10 nagattako kubanga Kadaga abenarem yali asobola okufuna obulu 10 mwaga kati namanya what can I do, how can I sabotage opposition nkozesa bano benamalo doggula jukira kati UPC muchala wa inarem otegedde Museveni yabawasawa kati UPC yajiwasadde eri wali DP nagamba kunguru ya green munda ya yellow eyo yagwa chovola Museveni yali ko nagamba there is a good DP ati kati uliriza kati Kadaga mulaba kanku example olaba nyono Musumba Salam Musumba bwe yasimba ku Kadaga yali asose nakkiriza bwe bamanya nti Kadaga agenda kujja kuba speaker Museveni alina obukodyo nga 9 nasooka amanya Salamu genda mu kooti balala papa nagenda mu kooti kooti nerinda okusala era omusango tegutambula manyi lwaki nga balinda result za speaker Kadaga abakulya bwa speaker nabulya enkere kooti yandisazizaamu okulonda kwa Kadaga Salamu Musumba nafuuka MP balala papa otegedde obukodyo bwa muzeyi nagamba oli is the master of violence kakati otegedde kyengamba naye bakozesa baani be FDC nti Salamu baali bamutadde ku set nti kooti omusango tegutambula ne bamanya nti Kadaga watukuba kuba Kadaga bamusalya amagezi Kadaga wagenda mu seke I mean kanjogere bwe seke yali Friday yatula neremo okulonda between Kadaga ne Nolanya ne bagenda ku Sunday abenarem MP okulonda between Kadaga Nolanya bwe batuukayo ngera bonna ba campaigninze nga Kadaga ali sure agenda kubolanya muzeyi we yatunula bwati nazza seke mukasenge nga bali wali buli omu ye swanta Kadaga agenda tuuka mu kisenge ng'ekipapula kiri awo seke esazeewo kwolanya bwoba gwe Kadaga yatambula butambuzi ng'ajja ku Africana ng'akola press conference ng'agamba seke cut my words not when kubanga bagenda ku State House nga MPs benarem kulonda between the two singa Kadaga bamukuba MP benarem yandi badaga banaye muganda wanga akoze eki ansinze naye seke abatula ku Lokutano ne mulemerwa ne muyitabe mu pyo kulonda lwaki ate mulonda seke gondi Kadaga yamenya amateeka uliriza wali te yamenya n'ekimu era disciplinary committee yenarem balaba bazunga
mwajereganya abasoga ku luno mugenda kutegeera nti abasoga bategeera nkubulidde amanya abantu batya Kadaga nja kuwa kakadde ani Kadaga yakutte mukamwa ka President Museveni bwati namujja mu mmere n'agiteeka wali teri muntu yali akikoze wenaalem teri yali akikoze wenaalem otegede kyengamba teri wetya omuyise Gilbert Bukenya alanya mama we tayogera ku taata we anti bagenda mu obwa anti wuliriza bamuogereza waliwo kuwa Gilbert Bukenya n'agenda mu ssabo ebintu byenaremu system yenaremu ogimanyi aba ku bwa speaker anadda sebo not automatic yakivumavuma dda bameka abayise mu anti kacyenkugamba puliriza Kadaga yagamba amuno ebyo byabo abasekandi Kadaga yagamba katika nkubulire two people in the last 2 decades abali benganze President Museveni n'atya. The first one on money is Bobi Wine. The second has been Kadaga. Techibangano. Era foundation ye nare magishakings. Omulembe generation yaba Museveni wevaawo eddawo ono mukazi akoze president nti tebagenda abantu kuddamu kutya. Kubanga waliwo fiya mwenale. Kadaga otegedde ngambe Kadaga amenye ebisenge. One teri muntu yali azze mu President Museveni nga Kadaga va kubali bayume bawapaka bulu aluwa buli byoyogera yakera ku machane yetonda yagamba tuluddewo ngayogera inali nga akana kanase bananga kirabika ekyatukubye nakalu kirabika tuluddewo nakera naga bananga kirabika nayogedde ba lwaki temuli mu bantu bagumu kakati mwajerega dabasoga kakabalageko they think Kadaga nze bananga empagira nya abantu ngabo who can stand gondaba wano tochimanyi tipagira President 7 nesiri kidoli obachi. Yes, why? Tisiri ku peroro ya muntu njagala magezi gange. Be natural. Kadaga yakera n'agamba tijja kuba vice president. Mpulirayo Muganda asoro kigana yaga sijja tugende mu kaluwano ba muzeyi yabadde n'obukodyo nga mu kyenda. Irabayo muzeyi we yakola. Muzeyi yakola bwa bamuyodde bigere. Uri yakanaka. Ne kaliyo kategedde. Tiseke muzeyi yamanya nti biganye bya seke kati waleta be mu pibalonde okubabiri namanya Kadaga mu kuba kalulu nada mukasenge eruwa Kadaga de Kadaga yakutte bwati mukamwa namujja mu mmere najikanyuga wali Kadaga never joke with the determined musoga atenga yasoma akubano bora balume bikajjo namwe muina tribe endala abavu jangwe wafola bo bwavu obuliyo atenga wasanzo mwesananga mwavu abamutumba avu nnyo chenjagala nawulide kuluma olugambo luliwo Kadaga wa vice president wali abutwale tabutwale anti katiwuliriza anti abayo Kadaga nkunnyonnyodde abakuwangula president abakuwangula kyabwa speaker yandibadde awangudde President 7 otegedde ekyokubiri abakuwangula bwa speaker enkere koti yansazizaamu okulondebwakwe okwekamuli abefuddisi bakusanga ayingirawo salamu sumba nawoza omusango gw'emyaka ng'egyo naye yabadde option endala nkugamba ekyaliwa bukodyo kye oli muzeeyi wange mumanya ina obukodyo yagamba muyeekera is a mass of violence ekyoku njagala Faruko mbuulire nkuwera miliyoni ezo mbuulira we wali olabye President 7 najja ku makya saawa ezo n'atuula n'avaawo saawa 4 mbuulira mukolo ogwo n'ogwo waabwe takusobola gutuulamu gumbuulire ekololo nga balonda speaker nagamba n'okugamba nakubya amasimu okuva ekiro n'agaddamu ne ku makya nakola akantu buli yeyazize kolonge mu piwo otuuka wali bakujjako essimu na buli nusu yonna ne bakebera ne mu stocks odde wali abayingidde nazo babamanyi anti oyingira ali toyina adde nusu ne bakusiibyawo labayo batuuse wali Mama Dinselo kaga enjala yatuluma omukazi omu n'akola pusinga oli mujasi Museveni agamba bateekaawo enjala esooke balume mutuuke okulonda nga kutunudde bwati ate n'akola ekintu omanyi kye bakola batula mu tenti nga mulimu abasefusi bonna balina taaga sisefusi bambadde amakooti golooza oyogera ne MP kumbe kyovola eba sewungu we yakizuula lwakwa yakizuula leeti nga bamaze okulonda buli akanakandu bwe yakizuula muzeeyi naga muveemu obutale tebwasiganga bukalu kyenjagala kirala
waliwo olugamba Latifu baagala muwa ba minister. Latifu si wano. Ne bamuwa anti kati eyo family y'aba Sebagala bwetyo. Olaba Sebagala yattisa abantu wane yali wakabi mugundi bwe yatuuka n'ayiika embaliga. Ezo family bwezityo naawe. Latifu ono. Kagende kyobola bayazunga ati nadde eno. Nera Museveni kati kujina emyaka gyali kutamu egenda. Kawo omuntu nga Latifu omanya abadde amukozesa. Kubanga agenda foundation agizimbira bajja kamuwa obwa minister tosobola kuwa kutamu egenda yandi badde abakosa ulinga akyali n'envubu kutamu egenda. Why would he give Latifu? Because amulwadinga ebite biriyo era kola ba Latifu nga mwadde wa minister kimanyi Latifu mukugumbya bulimi oba tu nyina kintu kyenyaga okugamba ebyo bya Latifu bya kisiru. Latifu si yasulawo kadi ku last one. Anti ongomanya chechiche nagamba nti Bob Wine yategeera nti ono mbega ono tali straight ono chi chovola we yalonze cabinet ya leader of opposition isimani because of it yonna eriet. Latifu yali abalaka ky'okusumbuwa kusumbuwa kuba sabotaging nengo oli Bobby adda wali nanywa chayo omukalu nga ataddemu n'ekigaji. Otege chai Bobby gwanywa otegedde Bobby chai gwanywa adira chai omukalu namuteekamu entangawuzi namuteekamu amajani nateekamu n'ekigaji ye Bobby Wine kati ogenda omusanga ngali steady gwojanga Latifu ng'ozunga olimu embaliga nkumunye n'ebisigadde akulaba bwati n'agamba enefana gijjewo family y'aba Sebagala kyekugamba yafukanga ya kidandala. Sebagala gwe oyo omugenzi Sebagala yali meya singa yomba abantu bebe tuyita ba senior citizen nga yafira mu kitiibwa yazunga kugenda mbuye senior namusanga eri waffe ati yazaala tulina extended family aba half caste yazaala mu namusanga eyo nampa ne kadi nanga mwana wange nkubiranko nemuga muzeyi sijjako kubirako kuba wawunya family aferuzira mulimu bafu kasinga yawasayo ngati namugamba sijjako kubirako wawunya nga neka kadi kampate kuliko senior presidential vite nga lengera bana baganda ibazanyisa milioni 2 nga ekitibwa nze Faruku tosobola kunsanga nga ntunze omutwe gwange kulwa sente ebyo bikole babajjo sisobola chovola sisobola nagamba tigendo tuneyisima ku magezi isima galina bwana agenda nga yewunsa saidi emajja kufa mangu. Latifu nawulidde bagenda muwa linda ko tugende ku kirala bwe banamuwa ojja kujjano nja kusooka kulambulira family yabo ba Sebagala. Wino gwe tuyina nze nkugambe n'obugagga ne biri twagamba nga Sebagala nsanzi bye twagamba nga Sebagala nsanzi tibyabwe nja kuwa history waabwe nja kuwa history waabwe n'abali bannanyini baabyo eyo family gwogira obulabi nga bazunza nabira negundi onani ani ono yali vice chancellor bit family okay kola ba family eyo ngeze okuwasewa mmwe either baba bazo obugagga bayina kye bagenda okujjako tebatwala mukazi yekka kabamuwa obwa minister nkomawo wano kyentandikako family yonna Latifu Museveni namuwa obwa minister nebe twasirikira obwedda ngenda bikugirayo bweti temwagala kola biruwa guno omulembe tukoya abantu abali obutakuta bannayuganda obwavu bubatta amalwairo temuli biki abantu babbye eno neeno ng'owunga bwotyo ndotuleta matama temutumanyira tugende ku nganda abadde ki nganda mufu anti kyenkugambe nagambye anti kyebwa obusiru FDC right now amaanyi gonna yandigatadde kwenali nego ate bakozesa baganda bawano owulidde kwa muli atinga ayo gamuleti yagamba we are going to work with NUP ndoza yamalo choga nanga gwetodda mukwogera abantu ba kati kankubuli nganda agamba ayogera ebintu bibiri one nti opposition yandibadde ekwata newagira ye owulidde kyegamba ne mbute yandi wagidde muntu yesimbye katika nkweka history fa abasoma mu America wali abasajja waliyo Martin Luther King naberawo ne Malcolm X bonna bali baddugavu nga balwanira rights z'abaddugavu naye enkola n'endowooza n'ekyuka nga Malcolm X agamba tetulina kwogera n'abazungu tulina bakuba bukubi kati oddira abazungu obakube nga bajjidde mu America onotabameka ng'ate King Luther Martin Luther agamba no tulina okubeera nga tulwanira rights z'abaddugavu ate nga twogera n'abazungu we coexist
Chovola Mandela chiyajja ku King Martin Luther era chovola ogenda mu America Malcolm X taina lunaku Martin Luther yaina kyekugamba endowooza chovola ne Mandela yagamba nwanira South Africa, let us all coexist, white people and black people. Kati Martin Luther yagamba Malcolm X si buli dakika nti olina kuba brutal. Tosobola kungamba tugenda kutta oba tugenda kugoba abazungu wano. How? Anti nzija nganda alowooza kati nkuwadde the other example to justify what I want to say. Alowooza nti opposition ne wajja ne tumuzuula nti akolagana ne Museveni tulina kuwagira ki? Bobi Wine yagamba awagira values na character. Nti Kadaga between the two devils, between Oranya ne Kadaga, ani more devil Oranya. Kadaga mbereddewo Bobi Wine bali bagenda mugoba mu parliament nga amisinze entula nyingi. Kadaga abadde lenient awadde time opposition leaders wosoma history. Kadaga abadde objective chovola Kadaga bamunenya bino nti mu office ye mukolamu abasoga bangi n'olengera embaata. Mu office yo mala kola appointment nze olugirugenda kuba lugule ngobera speaker buli abantu basimbera ini bakola appointment ya leero Faruku ngenda okulaba ne gundi encha gwe jangu encha sabwezi bye bamuvunana petty things bagenda namuvunana toyiye. Kati semujungande ebintu bibiri abadde akolera NRM nga yalidde oba bw'aba teyalidde bamukoseza reverse psychology. Chovola beche kintu kisolo mu atinga paka mu constituency okamu 2026 ache nkugamba toso ali mu kuvuma Nup avuma Bobi Wine kubanga ovuma Nup ovuma Bobi Wine otege kye nkugamba FDC Museveni yatugambye ayogera nammwe example eraga nti deputy speaker right now amongo Kaye yali FDC strong one mbuli FDC owamanyi eyandi badde wamanyi oli omukazi atalina nviri salamu musumba babadde yetegese kuba Kadaga singa Kadaga alidde obwa speaker ngebyo ddamu ngamba FDC nga ne yagitandika wuli ali eri mu Somaliland bamusayiningidde agenda akuumeeyo stress emugwerekeeyo ngebyo bingamba nagamba Faruku n'ompakanya oyo omwana Bobi Wine bukyava mu ghetto alina mission age omuntu owa ghetto ojogenda omwana akulidde mu ghetto baba ne kibaita contentment nti bw'omwasiringi omutwalo gumu asobola okulyako 13 akasamu n'akasigaza ate n'alabanga mugagga. Naye abantu bafe abakulidde mu zino mu bitundu ebirala tebakkuta. Nagamba Bobi Wine yajja kufuga ku Uganda eni. Kyova olaba n'okpa omwana we amuziika leero enkya nadda ku ki? Otegera gwe kyengamba nkugambye ate n'ekirala lwaki ovunana Kadaga nga Museveni gw'olwanyisa ye yakyali ku Kadaga asalawo bimeka. Kyova olaba nkugamba Faruku region ebbiri ezaagenze mu opposition ezidde wa Bobi Wine kijja kutwala miracle okuddamu NRM. Mu Africa abantu balonda between religion ne ethnicity. Yes kakati ezebbiri wezage atoli omwana we Magere ever thinking omwana we Magere akoze bwati FDC kati ekyo toddamu na binyumya kuba byalinga mu biruwa Museveni yagambye korolo tewalabye Museveni yagambye njogera no opposition yenna UPC because ebitya abantu abacyannemye ye Nup palala papa ate Bobi Wine okumanya mugezi akimanyi nti ndesa ababaka 5 mumeka naye nsolo sega zakana nga bali babaguze era bajja kugwa buli yenna analya ku sente ya Museveni tebasobola kudda mu mulonda political career yabwe kati kankubulye tusobola tuva kati ate n'ekintu ekirala ngenda kuwa example. President Museveni yerabidde alowooza mbuwagula omuntu n'amujja mu opposition abasolovinze ebizibu opposition. That's a lie. Otegedde tebereza bano bonna mikwano gyo beyalonda Buchamani n'abalala tobamanyi we yabalonda mu sento tebamupakalu abantu bawano ate nkugamba basiru FDC kati yandibadde amaanyi agateeka NRM yandigambye tufunye abaana bana abavubuka abapya balina energy katugirumbe ekolera nagamba nompakanya nakugamba the only opposition
party kati eri wano Nup no wakana nenkugamba the only opposition leader ali wano nenkugamba Bob Wine nonga wisdom oli Besigye yakubanga akanyuma ka Museveni okumana emyaka eje mpiso tosobola kunga nti si kyaliwe. Let me tell you kamalize kino President Museveni bino byaliko byagamba nti wogula omuntu obosolevinze ensonga ze Uganda kati mufu ali behind the times. Abantu nonda Semuju nonda Mathias Mpuga nonda Nabeshe lwakunwanirira. Museveni abuza abantu abamugamba juzi nakugamba for example nti nze njaga tukole program nabadde ngamba nti DTB Bank bajizudde ye Kenya no yali ekola money laundry jakuwa story ya lulala ojigwe nako nagamba nduli nagana nakugeresa omusajja oli deshikananura nenkugamba bwenti nti wolabanga omuwestana omanyi otwogera ku muwestana twogera abanyankole bokka nga bamuzulumbya kitegeeza gwate omuganda bajja kukulinnya ku bulinnya oba kupamako nenkugamba nti nali awo ku Panamera nga ntudde olunaku lwe nalaba vice chancellor wa wane yali awo Makerere nga ze nenda minister wa security ani Henry Mukunde nendaba ne DPC nga za wakanya minister wa security otegere kyengamba naye ngo omusajja go balwanirira nga ali kutte empapula ze alina empapula ziraga nti ettaka lya anti Henry Mukunde yajja kulwanirira nanyini Panamera Deshikananura naye nga DPC ali mu kuddamu Jeno Mulamba Henry Mukunde ng'agamba nyina orders nzize kumenyawo bino bizimbe kino ekifo si kya Deshikananura kakati ulira yuliza bonna bogera ulimi olu bonna bogera Western anti kati because on wayogera nyanko nono lutolo nono ki bonna bewuliza ate muga chobo gwomanya kyali wali bonna abali mu restaurant ne bamakanika bali babongole bagweri mu myala kati nze nali stuck kubanga nali mu restaurant nga simanyi kiddako nga ba restaurant bayingidde bonna bayingidde echi ensko kati kankuwa example Museveni wagamba nti wagula omuntu nga simanyani Anita Mongo nti aba namujja mu FDC abalooza asolovinze bizibu by'abana Uganda no kati osolo kusanga ngo Deshikananura bwaba yakwata sente suka milioni 5 n'agula ettaka lya Panamera ne wajja foreigner abayindi bakuno nga bamugolombya nga ne government temulwaniridde ng'empapula zonna zirina naye nga waliwo DPC n'abali mu government kubanga oli omusajja alina essomero wali ayagala parking ayagala twala yabwerere mbu kubanga Deshikananura yagana omuguza Panamera n'abulako abantu abali mu police omulwanire ne wajja Henry Mukunde nga individual n'agamba no this guy is a Ugandan Panamera yiye actually yakyannewunyisa DPC yajja okumenya ekifo nga talina lupapula n'olu kati bwaboyo omusajja wa Panamera basobola omujja ne bamulinyirira nga ettaka lirye kati olwo gw'omuganda yagula enansana gw'omusoga gwe bajja kukasuka bakufuke nako kati President Museveni talinawo omuntu amugamba ti bannayuganda newonoogula Semuju n'omuleeta mu NRM ojja kuba tosolovinze bizibu bya bannayuganda kubanga bannayuganda kyafa muntu kyasobola okunyamba nti nettaka lyange oba akantu kange kenagula nfuna protection. Tumalirize Airline nalabye Uganda Airline nekiri nkiwagira ekyakadaaga nze kadaaga njagala ali ekifo actually kadaaga agenda kirira mmanyi omanyi lwaki kadaaga boogereza mwogereze okay bali mu kuteesa omanyi kadaaga kati kankuwaga omuntu agaliwo omanyi kadaaga kyali mukola omanyi uliriza atamufuga wa kyenda jidda buzima bege obadde kinaawe omanyi emyaka gye mukulembeze wa wano ate bali oli agenda naawe bonna baveewo buli omu kyayagala ate kutebagenda tukole tutya tujja Museveni bannange tagabase mugende ku channel ya muganda bagita Dine with Telly mukono gwange ali awo ayigiriza byakufumba oba oyagala kuyiga bintu byakufumba oteka mu Dine with Telly oyagala kuyiga kufumba wakasingo kuyiga simanyi bikimu ababeera mu kasingo okyali awo ogenda no subscribinga Dine with Telly Dine with Telly Telly spelling T-E-R-R no T-E-R-I Dine with Telly ogenda nakuyigiriza kubwerere free gendo subscribe as in dine dine with kigambo D-I-N-E with Telly ogende oyiga okufumba
basire queen ogira oti adomaye kufumba omusajja n'adduka genda obeereko basire bagayi bayige n'okunaaba enjala zikomeeri otunira abaana ennaku zino bavaamu obusu enjala banaye mwekamba buli bawalamu ebintu by'omulembe mubiraba naye abo babiyonsa abakola enjala ne ziva eno zivaako banaaba bulungi naye nze nfunye complain waliwo twabadde mbalenzi ne gundi n'agamba obuzibu bwe nafunye n'agamba omuwala oyo mulaba omuwala oyo n'atuuka wali ne yeeyambula ojja nakudduka konze naye ng'enjala ziringa nga biso gye nasanze muganda wange emusi yisima gwabadde mukolo nno gwa DJ gundi ekitanjula gwa besi bino byemusi byananka namusangako era ku bwemusi eyo waggulu eyo munange yisima bamwemerera mbebaza bannaye mwebale kuba muzeeyi oyo kiro nno kiro yisima ng'akutte ng'akuba ssaba oluzungu wali n'agattamu naŋŋamba yisima naye ate we natuusaawo eyabadde nanyini mukolo naŋŋamba eyantutte no yabadde palaso nanga wisdom tulindako ngono tugende eri Kaye nanga oluno sawa nya Museveni ayogera nga saga kulya binyiza byayogera twasanze nga road blocker twasanze road blocker nganya olwo yantunde nanga wisdom wa focus celebu kyogamba toyina kwata mateka ga kafi president ayogera muri wano muzunga konzo wayendeka mu nawe tuligwa tulijajja wekyuma Kaye tuvewana neisima namusanza akuba akwata akazindalo nno mama tweyanza nnyo tweyanze kibanda tukwatagane next week kayono wa kayayogera n'okwogereresa wazo naye mwebale kunjagala abantu banjagadde isima faluko abantu banjagadde mwebale era naye sawa yonna waliwo agayaya agagala okunjoola weganjoola muwanike bagala kuyola gwa amasimu gakuba gakola ki olinalo faluku buli nsi yonna mubeeramu Kaye nasa n'abanga ayogera tetobinyumiza gasi nasanga ne Mickey Wine bye disciplinary nsola netuka mbafukira bwenti bonna Mickey yagamba nasanga Mickey Wine nani ngenda bwenti kamoja kana mulengera we nesira mukonanga Mickey nembamu nesiba no jam kati yani megaraka wisdom Mickey Wine yangamba muyaye goinalo Kaye ngina kutalake wa banjo banjo ya kuntumie banjo inechipia tukende wa banjo tukole abenale Mbappe anda tabenale neda anda tukende wa banjo faluku nenda kanokoka nze njagala nnyo family z'abantu nga beekoledde kankubulire wongamba nti family ya Bob Wine nga tenayingira mu byabufuzi banjo yalina kalina ebirowoozo by'owulidde mu pulogulaamu eno si bya management ya Gossip Live wabula bya muntu ssekinnoomu nga bw'abyogedde